Ampuliriza nkulamusiza kunyo enajjo sinziro okuliriza emmandu so 89 akatonyeza 2 CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka b'omulembe omutebi. Eddakiika ziri 10 n'emu zokka zimaze okuta ku ssaawa M ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Programu kkirizo bagaana mwamanyira ensonga ez'enjawulo ezifa mu ggwanga n'otambula n'okumanya ng'oli ku manduso. Tuli ku kizimbe Masengere omwaliriro ogusemba waggulu wetusinzira okuweereza rediyo y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo mu luwannando lw'eggazi emmundu ekyatokota emizinga gibwatuka so nga ate ne mu bbanga yonna bakolerayo Abayisirayiri nga bakuba mu bbanga wansi ate ne mu ngeri endala zonna ezisoboka. Abapalesitayini bongera kulaajana abagaba obuyambi batetenkanye naye ate ebikompola bikyavugira ku abo bagenda okubujjayo era bangi bakyalugulamu obulamu. Olwaliro omukulembeze eggwanga erya America Joe Biden ne amuvuganya gwe yajja mu ntebe Donald Trump kawandula bigambo ebakubaganyiza ebirowoozo buterevu ku TV buli omu bw'asuubira okukwatamu entebe ey'obwa president singa enemukwasibwa mu kalulu akanaabayo ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'E11 mwaka guno. Bingi byobogeddeko enkolagana ya America n'ensi endala ebyenfuna bya America n'okusinga kubadde kulangiragana era bambagamba nti Trump akizeeko ku Biden okusinziira ku nziramu y'ebibuuzo n'okukubaganya ebirowoozo. Nenga buli mwagamba munne nti gwe walimwa Trump agambye Biden nti byewasuubiza abantu bingi naddala okunyweza ebyenfuna bya America naye byakuma mu bigambo tobikoze. So nga ate n'enkolagana n'amawanga amalala emikago egimu gye naleka ntaddewo gikulemye okunyweza nga ne Biden amugamba ebigambo ebyo bye byasukka obungi wakola bitono n'ebiringa ebyo. Weewaawo waliwo ensonga enyiziza abamu ku balwanirira eddembe mu Palestine mu luwannando lw'e Gaza bwe bababuuzizza ku kibuuzo ekyo era Biden mu kukiwumbawumba n'agamba nti kyetaagamu akadde naye Abahamasi bo bakkiriza okusirikiriza mu kulwanagana. Naye Trump ate mu kumwambalira n'amugamba nti gwe Biden olinganga n'Abapalestine mu nkola ye y'ebintu. Kati Abasiraamu bali ne baga nti alinganga Trump akakkanyiza Abasiraamu kubanga akigambye Biden mu ngeri ya kumukkakkanya. N'ebiringa ebyo bingi bibaddeyo. Mu ggwanga erya Kenya abannamateeka baali bawaabira gavumenti olwa pulezidenti okulagira amagye gajje ku nguudo okukkakkanya obujagalalo bw'obukalakaaso mu bavubuka ne bannakenya abalabadde bawakanya bbiiru yaviirako akeegugunga y'ebyenfuna. Naye olwaleero kkooti enkulu mu ggwanga erya Kenya eramudde nti gavumenti yakola kyali kituufu okulagira amagye gave mu barakisi okujja ku nguudo okukkakkanya embeera wadde ng'egambye nti gavumenti erina okuba ennambulukufu ku nnaku mmeka amagye ze galina okumala ku nguudo era galina kukola buvunaanyizibwa bwa ngeri ki kubanga kati mu Kenya amagye geetobese ne poliisi okunyweza ebyokwerinda n'emmamba zaavuddeyo n'ebirala okukkakkanya embeera. Bingi bikoze amawulire naye situyinza kubikuwa ne tubimalayo. Nina abagenyi ba mirundi ebiri. Kusaawa eno esooka tugenda kubeera mu nsonga za byanfuna. Nina abasuubuzi tugenda kukubaganya ebirowoozo mu kkowe eryo ate mu ssaawa ey'okubiri tugenda kunyweza obulunzi bw'enkoko naddala endiisa yaazo. Tusemberedde okuteekateeka akatale aka Disemba eri mmwe naddala bagala okulunda enkoko ennene zigenda okutuuka eyo nga zigezze bulungi n'ebiringa ebyo. Tugenda kunyweza bulunzi bwa nkoko mu ssaawa ey'okubiri eri banna CBS Pewosa ate n'abantu mwenna. Haji Sulaiman tulamuseeko. Sulaiman Matovu. Abatuuliriza ku CBS 89.2 emmanduso radio ya Ssaabasajja Kabaka ey'omulembe omutebi mbalamusizaako nnyo akawungeezi k'olwaleero n'ekiramuso ekisinga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nembeebaza emirimu emirungi gye muva okukola betuvudde n'ab'ekibuli okusaala mu kulikeeyo ate nziramu okubajjukiza nti woofiisi ya Supreme Mufti ne imaamu w'omuzikiti omukulu ogw'ekibuli Abdusalaam ebategeeza nti ku Sande eno ku ssaawa 3 mujje ekibuli abaddu ba Allah n'abanyumirwa ensonga abagoberera ensonga z'obusiraamu wonna mu ggwanga nga tugenda okujjukira amadda g'omuzira w'obusiraamu ag'omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Tubalinze ng'ennaku z'omwezi 3 ku Sande eno okutandika ku ssaawa 3 mujje mubeerewo nga tujjukira omulangira w'eddiini yaffe ey'obusiraamu ne bannayuganda mwenna.
Okay, mwami Sirwadda Machati ssentebe w'abakubi b'obuwunga mu ggombolola y'e Lubaga. Musuubuzi tulamuseeko. Nange nsaba kulamusa kubawuliriza radio y'obujjajja. Ayeno y'abavubuka y'obujjajja yeri. Nti musibye mutya basebo ne bannyabo abatuwuliriza. Mwebale mwenna gye mwetuusizzaako. Nzikiriza nsaasire ku bantu bonna abafunye ebizibu mu kaseera ke tukubye emabega. Waliwo abantu abafiiriddwa abantu baabwe, waliwo abafiiriddwa ebintu byabwe nga bamiira bannange abajjirwako ebyuma byabwe walimu emasanafu. byuma nga 30 byajja ne biggwawo. Njagala kubasaasirako bamiira bannange nti kyemuliko nkimanyi naye mbakwasa Katonda. Era mu kkoowero lyennyini nzikiriza nsaasire ku bantu bonna abazze bamenyebwako amayumba gaabwe olw'okwesenza mu lutobazi. Olw'okwesenza mu lutobazi kituufu tukimanyi kubanga nange sandyagadde babeere mu bantu beesenze mu ntobazi. Sandyagadde bantu bateme bibira kubimalawo naye olw'okuba abantu abo bakikoza nnaku kuba tituwulirangayo muntu nti yatunda ettaka emuyenga ate najja n'agula mu lutobazi mu Lubigi. So abantu abo mbasaasira nti ennaku esuza omuntu mu kisenyi tayinza kumenyebwako nnyumba ye n'otamusaasira. President yagambye baveewo awatali kakwakulizo konna. President Joe yabaddeyo kawungeezi n'abagamba nti balonda Nuupu. Simanyi oba kyekyabamenyesezza naye ndowooza babamenyawo lwakuba bali mu lutobazi. Siyinza kukkiriza nti babamenyawo lwakuba balonda Nuupu. So abantu abo tubasaasira era nzikiriza ngambire eddala gavumenti abantu abo oba bakola ensobi basigala era bantu bo. Toyinza ganti abo bakola ensobi kati bakasuke bagende kuba nawulidde abamu bali ku church ya Bugembe gye babeera. Era nzikiriza ngambire eddala ku nsonga eyo nti gavumenti abantu abo nga booteekerateekera abanoonyi b'obubuddamu etuyita aba refugees n'obazimbira tenti n'obawa ebyokulya n'abo abantu baweebwa emmere ate bateewewo enteekateeka bafune we basula nga bw'osasulira ab'ebibanja be baba bagoba ku ttaka ni bano bandibadde bamu kubagulirwa ettaka ne bagenda ne babeera eyo. Abo bannayuganda toyina kugenda kubasuula ne bona abeegaana ne bona bantu ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga eryo lyonna ttaka lya Kabaka wadde Kisenyi n'ettaka lya Kabaka. Mpozi ngambe n'ennema nti abantu abo mu mateeka ago gamba nti ttaka bwe liba lya lutobazi tetuli kujjaako tusigala tukulambika bw'olikozesa. Kakati bw'oba wamenyedde amayumba gaabwe waliwo enteekateeka y'okubayita buli omu alaga ekibanja kye we kibadde kiyita era omulambike engeri gy'agenda okkikozesa. Nzikiriza neebalizeeko abamu batya mbu tewasangibwawo ate musiga nsimbi nti tewasangibwawo bingi kale ebyogeddwa ebimu ne wabaawo ne bibasongako abantu engalo nti ate ekyo ate kiri ne wabaawo n'okuba nga waliwo okutamwattamwa mu kunyonyola kwa nnema ate twamuwa olukusa ate olukusa ate kati tetukyagaba lukusa ate waliwo okutamwattamwa ate ono yazimba naye ffe tugamba nti abo bonna n'abasigaddewo bonna bantu ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bateekwa okukwatibwa ng'abantu bwe tusalawo nti bonna baveewo bonna baggibwewo era bakolebwe enteekateeka abeetaaga obuyambi bayambibwe. Esebo era nzikiriza nsanyukireko abo bafunye essanyu kuba naabo bwe bali era naabo mbagambe nti essanyu eryo mulikwase Katonda alibakuumire kubanga teribeerera n'ensi si nnyangu kyova olaba nga tewali agivaako nga mulamu. Esebo Haji Suleimani ndabye banje bagenze nabweru mu Lubigi ne batwalira ku bantu akawunga gwo manyi nnyo nti omukwatagana oluusi ne Machati mukwata ebintu ne mutwalayo ne mutwala sinakulaba omanyi tolumiridwa ku guno omulundi tujja genda tubakyalire naye okufaana kwawukanako ne baganda baffe abali mu byobufuzi
nze njagala nnyo oluusi okubeera oba w'amazima okusinga okugabira omuntu eddagala nga mmanyi terigenda muwonya kubanga ekisingira ddala okuba ekikulu ababaka ba paalamenti bakimanyi bulungi nti bo bennyini etteeka be baaliyisa nti omuntu we bakusanga mu lutobazi ne bakumenya ate gwe bamenye gw'osasula kati kyalibadde kya buvunaanyizibwa okugendayo okubalambula naye n'okubagamba amazima nti mwazimba mu nsobi abaliwo abalala abadde bateekateeka okuzimba babireke naye nga nabano mubabuulidde ekyamazima ekirala ekyebandikoze kwe kuteeka ku nninga ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi nti wadde etteeka twalikola naye nammwe mubadde balagajjavu abantu bano bazimbawo nga mutunuddewa suubira ebintu bibiri bwe bitambula tusobola okufuna abantu abalunga mu ggwanga muno ampuliza eddakiika ziri 22 zigenda mu 23 ezize ku ssaawa m ey'akawungezi ka leero ebyensuubulagana ebyobusuubuzi mu ggwanga erya Uganda bitambulira nnyo ku ggwanga erya Kenya kubanga tetulina mwalo emaali eyita Mombasa nejja netuuka wano ate n'abamu basuubula Kenya ne bajja ne batambuza wano ebintu Kenya tubadde mu kwekalakaasa sabbiiti eno neewedde kwaliyo naye ate sabbiiti eno embeera etabuse nnyo era nadde njogerako ne mwami Byron Kinene ssente w'abavuzi b'emmotoka zino ezitambuza ebyamaguzi naga nti kati okuva eri okujja eno akalipagano kanene ku nguudo ate bavugira wakati mu bunkenke mu kwekalakaasa kwa Kenya ebyobusuubuzi bya Uganda tuli tutyamu mu kirimu eyo ekisookera ddala ebyobusuubuzi wakati w'amawanga ago gombi byagwira ddala kuno kwekalakaasa kugenza okujja kubadde kwongerezaako bwongereza Kenya nga nze maze ebbanga nga gyenkolera naddala Mombasa eyo kubanga nze omu ku batransporter abaleeta ebintu by'abantu obijja Mombasa obiteeta Kampala ate nga nsuubula ne Dar es Salaam bwe mba njogera ku Kenya mbanga ali ewaka kubanga singa radio ebadde ya Luswahili nalondumanyi nsobola oddukozesa naye ebiseera ebisinga wano waali wawaniridde Kenya nga nabo batuwaniridde Kenya baalina clearing farm ezisukka 15,000 nga zikirialinga ebintu bya bannayuganda ng'era bannayuganda bangi abakolerayo emirimu egitali gimu okuweerezaayo ssente nga bannayuganda bannawe bazibajjirako eri mu banka abafumbayo emmere ebyo byonna ebyenfuna bwe byagwa abantu abo emirimu gyaggwawo kati bwe gyaggwawo jjukira abantu baali basinga okukola mu clearing farm ezo baali bavubuka bato tebalina kye bakola kati saawa zino bali desperate kati ate ffe ku saidi eno eyaffe ya Uganda ffe ne tumala eggobe mu kibya bwe twayongeza gavumenti bwe yayongeza omusolo n'egobera ddala abasuubuzi mu kusuubula bizinesi ne zifa ate nga ffe twali tufunye achievement y'amaanyi twasuubulanga ebintu ne biva ebweru w'eggwanga ne tubiyise Kenya ne tubireeta e Kampala ate bannakenya ne babinona e Kampala ne babizzaayo nga n'abantu bennyini ovanga ku nsi ebenefitinga mu by'obusuubuzi nga talina mwalo wadde kye bayita dry port ffe tetukirina n'olwokuba nti emisolo egyaliwo mu biseera ebyo nga girowoozesa bali obulungi ennyo n'okujja okutugulako ebintu kuba tulina variety nga tulina abo tulina Abatanzania tulina Abasudaani kati ng'ekitegeeza nti eri emirimu gyegiri n'eno gyegiri ng'abavubuka kubanga tosobola abavubuka okubakuuma n'emmundu ebeera insecurity abavubuka okubakuuma oyina bakuuma nga bali busy nga balina emirimu gye bakola ne kati amawanga gano gombi challenge gye galina abavubuka okuviira ddala ku myaka 28 n'okweyongerayo waggulu bonna abasinga tebalina kye bakola abamu balina abaana babaweerera naye tebamanyi n'abaana baabwe kye bagenda kubeera kubanga n'ababaweerera sente bateeba nteebe naye yennyini tamanyi nkya kiddako ne taamu ejja abatamanyi nti oba anaaweerera omwana kakati ensonga eyo yalemwa okukwatibwa n'obwegendereza kubanga yeevuddeko bino byonna bye mulaba kati bw'ojja wano ewaffe e Kampala okuva Kenya lwe batandise okwegugunga abantu basiiba mu maduuka nga batudde tebatunda kyokka tebakomye butatunda bokka beeraliikirira kwata katono nnyawo zijje tusimbuliraawo
FM. Oli kumanduso. Ampulirize manduso kuli dakiika 29 dakiika no tulina ntonate ensonga zenjagala tunyigiremu nnyinjiko. Haji Sulaiman batugamba nti okuva Kenya lwe byatabuka abasuubuzi be Uganda babeera mu maduuka nga batudde tebakola ate wakati mukwe mukutya ekisookera ddala abayina ebintu tulina ebintu ebiri badde ku mmotoka nga biri mu container bijja ezo emmotoka baazipaakinze kubanga Kenya motoka bazookya ate n'okuzibba oluusi babbamu ebintu byonna ate nga twali tukifunyeeko wakati wa Kibaki ne Raila Odinga nga balwanagana bannayuganda bangi nnyo abaafiirwa ebintu byabwe byabbibwa n'emmotoka ne zeekwebwa era tebaasasulwa kakati okutya oku ne 28 nakutya okwo nako weekuli ekirala ekiri mu ekyo lwaki kibadde bwe kiti ekisookera ddala Kenya teringa wano Kenya okuva lwe baafuna obwetwaze ababakulembera abaasooka okukulembera Bakyukuyu Abakyukuyu bwe bakulembera baafuna advantage okukwata ebyobufuzi ne babinyweza era ba elders Abakyukuyu mu Kenya be bagaba obuyinza olw'ensonga nti gavumenti ne bwejjanga efaanana etya abaana baabwe be bayina emirimu ba permanent secretary bali mu office zonna kati ono bwe yajja kuvira ddala nga akyali vice president yayagala okuvuganya wakati we ne family ziri eya Uhuru Kenyatta nga ayagala naye akuŋŋaanya obugagga yenkane bali ekyo nakyo kyamuleetera obuzibu ekirala kwe kutandikawo olutalo wakati we ne family eri Abakyukuyu kye baakola abagagga bakwata sente ne bazijja mu gavumenti omukalenjini ng'atabuka ng'omukalenjini atabuka bakwata sente ne bagijja mu gavumenti n'esigala nga njavu ng'okugiyimirizaawo kyalina okukola kuteekawo misolo ate n'agenda afuna obuzibu bumu obuli wano abaka ba paalamenti ne bamulimba ne nga tusobola okuyisa budget nga teyenkanankana sente ze tuyingiza tuyinza okukuleetingawo emisolo emipya naye nga bo bamanyi bebeeterako eza nti bw'otuwa zino ffe kino tukikola ki tukikuyisiza ne beerabira nti ensi gye bayisizaamu ebyo bannansi baayo okuviira ddala ku mwana omuto ku muvubu ku muto n'okutuuka ku mukulu asembayo bagoberera nnyo ebikwata ku nsi yaabwe bagenze okulaba ng'emisolo egijja tebayitawo ng'enjogera y'ennaku zino ne batabuka kakati bwe batabuka era ne kimala kigenda bwe kityo ffe tusinga okugwa Uganda yesinga okugwa kubanga tuli landlocked bw'ogamba ebintu obiyise Dar es Salaam wa bbeeyi kuba container Kenya ogireetera $4,000 mu 5 bw'oba ogiyisiza Tanzania ogireetera $6,500 dola kakati kiba kiyeyongeddeko oluusi n'ekasanvu n'oluusi n'akasanvu okusinziira ku distance eri wali n'amafuta lole geekozesa si kyekimu geekozesa ng'eva e Mombasa okujja wano kakati kiba kyeyongeddemu ekirala be basuubuzi baffe abasuubula ebintu e Kenya abasuubulayo plastic abasuubulayo engoye abasuubulayo ebyamasannyalaze ate tulina abayingizaayo bogoya abayingizaayo ennyaanya kubanga ffe wano bannakenya basinga okulya ennaanansi zaffe kubanga ennaanansi zaffe zaawukana nnyo n'ezaabwe kati abo baba bavuddemu era bw'otunuulira loola ezipaakinze ku booda zonna ezijjudde ebyamaguzi ebimu n'okuvunda bikoze eki bivunze kati n'olwekyo ekirina okukolebwa nga bwe tuli mu East African Community abakulu bonna waliwo ekintu kye baabuusa amaaso nga kyali kikulu nnyo naddala mu byenfuna nti singa waba waguddewo akasambattuko omuntu gwe kavuddeko akaleese okubeerawo bano abakafiiriddwamu bo abaliirira atya wakati jjukira nti akasambattuko ako bekatandiseewo bangi abagenda okufiirwa naye nga tebaatakategeddeko nti kagenda kukola ki kutandika kati obulagajjavu obwo kubanga baba mukola amateeka g'ebyenfuna okubeera nti muteekawo okutya abantu ensi okutambulira ku mateeka buli wabaawo nti oluuyi olunaafiirizibwa oba olunaanyigirizibwa olunaleetera olulala okufiirwa lujjanga kusasula oluusi n'ebintu tebyalikwatiddwa nga bebikola ki nga bebikwatibwa kakati ekirala kye tulina nga ffe abasuubuzi naddala abakolera mu kikuubo twafunye challenge
tulina enkola y'abantu abazze abaagala okulwanira obuyinza kubanga mu kikuubo tulina obukulembeze buviira ddala ku mukadde waffe omugenzi Katimbo bwe yafa abasuubuzi baasalawo zonga ziri connected to Kenya nazo kubanga bya busuubuzi abo tugenda kutuukawo abo bya busuubuzi kati ensonga kale ekisembera ddala ku Kenya ekikulu ennyo nti abantu baffe tugulayo sente zaabwe tuzikozesa kati saawa zino Kenya mana atandise okukola ki okulinnya n'okubula okwo nakwo kufiirizibwa kukola ki kulyawo kakati waliwo ababa beeteeseteese abantu baffe abasuubulayo ebintu abasuubula bu t-shirt kati abamu bwabaweddeko abadde apaakinze sente zaayagala kukola ki kuddayo tuyina badriver abavuga zibaasi abatwalayo abasaabaze nabo emirimu gyabwe gyakoze eki gyakomi era Kenya n'emala egenda bwetyo ffe wano ffe tugenda okusinga okukola ki okukifiirirwamu n'olwekyo tusaba abakulembeze enjuyi zombi batuule bategeeragane ne bannansi bakulembera kubanga wadde endegeya myufu amaaso naye ate mu kasooli tebagigobyamu na mmundu bagikobyamu na mayinja toyanziza ampulisa eddakiika ziri 25 zitubuze kwingira essaawa ebbiri ez'ekiro kya leero Serwadda Machati oli musuubuzi era naawe Kenya n'okolerayo obusuubuzi obw'enjawulo Kenya eno beekalakaasizza olw'emisolo tujje tuzogera nti ebbago lino lyaviirako emisolo okulinnya gamba ng'emisolo ku mugaati bitundu 16 ku 100 emisolo ku butto 25 President Uhuru Kenyatta bwe yali ng'akyali mu ntebe abasuubuzi baalajana ne baga nti omusolo ku bintu ebiva ebweru guli waggulu gwali ku bitundu 3.5 era ne gusibwa okudda ku bitundu 2.5 Ruto ate yagize mu mwaka gumu bwe guti ate naga kati kaguddeyo n'agutwala ku bitundu 3 n'ebirala amasimu ne gateekebwako omusolo laptop computer kamera naki abavubuka abakulembeddemu be tuyita ba generation Z abaazali wakati w'omwaka gwali 1997 ku 2012 be bakulembedde mbaka ensambu y'amasimu n'ebiringa ebyo bakolera nnyo ku internet abamu business zitambulira online n'ebiringa ebyo era kyabajje nnyo mu mbeera ebyabadde Kenya n'akavuyo konna akabaddewo abeekalakaasi banyaze ebintu naye nga basingana kunyaga business z'abaka ba parliament ababadde mu parliament okuyisa mbago ne bokyamakana biki tuyigamu ki wano kakati abantu babuulirire ddala nti ndi transporter era ffe twegattira mu kibiina kya chairman waffe gwe bayita kinene Byron mu Regional Road and Drivers Association East Africa yes kakati obuzibu obuliwo mu mawanga gaffe gano ag'Abafirika nti ekizibu olusi kijja balaba naye ne balowooza nti kijja kuba kyangu okukwata kati wane Uganda ffe twasooka okuggalawo amaduuka Tanzania okutandika ne Mande amaduuka maggale lwakuba bo tebakoze bino amaduuka maggale Tanzania kuva ku Mande era nabo lwa misolo Kenya ekyabaddewo era misolo bakumyemu ne gwaka nti oteeka otya omusolo ku mugaati pads oteeka otya omusolo ku pads oteeka otya omusolo ku pampa kuba kati ffe twakulira abaana babasibanga nappi kati olwaleero omulembe guno mwana wa pampa okay kakati oteeka otya omusolo ku pampa zibalowooza nti wandibadde ogabana za bwerere kakati ekirala abavubuka tebalina mirimu si Kenya wokka nene Burundi ojja kusanga kyekimu ne Rwanda ojja kusanga kyekimu katono nnyo ku ekyo ekyabavubuka census yakakomekerezebwa yalaze nti abavubuka abali wansi w'emyaka 17 bali ebitundu 50 n'obutundu 5 ku buli 100 naye ate ku population yonna abantu abatasobola kweyimirizaawo bali ebitundu 72 so kitegeeza nti ku population yonna gye baabaze wadde nga ze sigikiririzaamu kubanga nze nina abantu abawera 6 wendi abataabalibwa nawe odooza tewabalwa nze bagenda ewaka bagenda kakati
bw'obeera mu nsi efaanana bw'etyo ng'ebitundu 28 bye biriisa n'okulabirira n'okujjanjaba ebitundu 78 kiba kitegeeza nti mu nsi eyo mwandibadde amalwaliro ga bwereere, amasannyalaze ga bwereere, ebyenjigiriza bwereere, wakiri abantu ne baba n'obusizo ne babeera nga abantu kye balya bagula kigule, tebakola, balina okulya, buli mumwa gwetaaga essowaani z'emmere 3 buli lunaku. Abantu abo tebayinza butakola ekyo kye baakoze lwakuba nti ekinnumamu abantu bagenda ne beekalakaasa naye nga okujjako okweyiwa ku luguudo okuwoggana n'okunyagulula abantu kubanga ffe bannayuganda bangi abaafiiririddwamu baasi obadde owulira wano nti baagikubye ne baginyagulula, konteyina baazitikkudde n'emmotoka ezimu zaayokeddwa. Mbadde ndaba wano akatambi nga bayingidde mu supamaketi ne baginyagulula n'ekala, oli n'atuuka n'okwetikka seefu oba agitwalewa. Kakati kwegamba nze ekyo kyokka kyekinnuma. Singa okwekalakaasa kwabwe kwabadde kwa mirembe nze nandiwagidde, naye ekikuleeta okugamba nti baadi tebakyalina kyakukola kubanga baayogera ne balaalika, gavumenti negenda mu maaso nekola ki ne bayisa oba okitegeera. So bandibadde batuula ne mubaka ba palimenti nyina gwe nadde mpuliriza Dr. Kazibwe naga nti waliwo mubaka wa palimenti yagamba muwala we yamugamba nange ngenda mu tawuni. Mama namugamba tule mu motoka nkutwaleko, namugamba nti mama mwababaka palimenti tukyabakiririzaamu. Oli bwe yatuse mu palimenti n'abuulira bannaabwe nti bannaye tuyisa naye waliwo ekizibu kino neera sitiru baganya okuwuliriza ne bayise etteeka lyabwe nga bwe badde bakola ki badde bagala. So kati ekyokuyigamu kiri nti embeera nga bweri abantu abatukulembera oba bakulembera abantu bamanye nti waliwo okunyigirizibwa okw'amaanyi. Abantu bali mu nnaku etagambika naye nga tewali gwokaabira okujjako okutuuka ekiseera n'otabuka buki butabuka. Kakati ebintu ne wano e Uganda byolaba abantu basamba abantu babba abantu basula ku makubo, gwolowooza nti abantu ebyo babikoza kwagala, abantu babikoza nnaku. Abakulembeze beekuba emitima, tutandike okugabana akatono akaliwo n'obutanyigiriza nnyo bantu. Buli muntu yeesaleko kyasobola. Nga President Ruto yatuse kyera nagamba ndikakati bino tubadde twayisa ku lw'abakulembeze byonna kati tusazeewo tubisudde nange munsaleko ssente ne baminisita tugenda bagulira motoka mpya. Ebyo buli nsi kyeyina okukola naddala ey'Abafirika kubanga embeera si nnyangu. Yamaze okubisula abavubuka ne balemerako era ne badda ku nguudo ngaga nti mukulu tosooka kututta ate oli okujogame nti obisudde wandibadde obisuuliddewo. Lwaki osooka kututta? Tuyinza okulowooza nti kati mwayingiddemu ebyobufuzi kubanga kati bw'obanga wabadde olwanirira kino ate omaze okukifuna ate nogati katuddeyo ate era twongere twekalakaasa kati ate muba mugenzeemu ebyobufuzi. Nze mbadde ndowooza nti yabadde win-win situation kubanga gwe omwekalakaasa okukkirizisa gavumenti ne pulezidenti n'avaayo n'agamba nti nzikiriza wabaddewo ensobi ndowooza nti kyandibadde kimala bwe tubanga twagala ensi etambule ng'egenda mu maaso kubanga ebyayonooneddwa bingi bazze emabega kumpi myaka ng'ebiri. Amakubo bagakumyemu omuliro, ensi gye tubali twegombesa ku byamakubo kakati amakubo mugakubyemu omuliro, ebizimbe mubyokyeza, muyingidde mu palimenti ate gyemwagala eddeyo etunulire etteeka lyammwe buli kimu mukyonoonye. Kakati temwebuuza nti banaatuulawo ate okuteesa kugamba kyasusse we kyabadde kirina okukoma. Okwabadde okwekalakaasa okw'emirembe nga bo kubagamba ate ne bufuuka bwegugungo. Ampuliriza eddakiika tubuza ziri 12 zokka 17 zokka tuyingire mu ssaawa 2 naye bwe tuvaako keri bwe tuddako wano abakulembeze b'abasuubuzi bano kubanga ne bano bakulembeze baabwe waliwo okutakwatagana obuliwo. Haji obadde otandise okubuleetako buli mu kikubo naye si bwe bubokka njagala tudde ensonga nga bweri nti mwasisinkana omukulembeze gwange omulundi ogwasooka
n'addamu okubasuubiza okumusisinkana ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno oguggwako tubadde tunnatuuka mu 2 abakulembeze abamu ne baddeyo ne basisinkana president era ne wabaawo enkyukakyuka ezaakolebwa nti kati waakusisinkanwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogujja naye waliwo obutakkaanya obwali mu nsisinkano eno bwe kyategerekeka nti waliwo akaseera akaatuka nga waliwo abaana n'ebyana abamu abasigale ne balaba omukulu atabula ne baggyibwayo era badde nnondolako ennaku zino ebiri mu basuubuzi ng'entalo zifuuse entalo abamu babajjamu obwesige abalaga gwe tetukyakwetaaga batulyamu olukwe wakola bwoti infact n'olwali lwazzeyo abalala nga bagamba nti bagenda kulinda 31 kubanga budget etandika lumu bye baagala president akoleko alina kubikolako mu nnaku zino nga tetunnatuukanga lumu kankoma tutandikiraawo 89.2 FM. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku dakiika zidduka nno zitambulirira. Haji Sulaiman. Wanjisewo. Okusinziira ku ebyo nga bwe mbyogedde nga tugenda mu mulambo. Ndulidde mukama wange. Nti ekintu kye mbadde mumbiridda wamu bwe muti ng'abasuubuzi okugusa ensonga zammwe za IFRS, double taxation n'ebirala. Nga kiringa ekitandise okuyiika. Ekisookera ddala bannayuganda ebbanga lye bamaze mu Uganda n'abazaaliddwa n'abaliwo balemwa okumanya nti ebimu ku tageti z'abakulembera eggwanga lino kwe kwawula mu bantu ate munnange n'abantu ne bakikkiriza divide and rule kubanga ekintu ekyasinza okutambula kulya ne bw'oba oli teyabaddeyo ngo bakuwa kati oli akikozesa ate yakizuula nti yebukina ensi yaffe n'akikozesa kyabadde ayagala ne kikola naye nga ndi ku muzindalo gwa CBS guno gavumenti mu byonna byerowoozaako terowoozaako kujja okuteeka abantu oba okubakwasisa ekifuba okubateekako omusolo ogwa infirizi kuba tebagenda gugenda kuge mazima agatakaawa ekisookera ddala omusolo ifrisi si musolo anti sooka owulire enkola erondoola ng'eriko kuterekera ssente ate ozitwale lwaki tozeeterekera nga nkuwadde ezo lwaki oyagala nze nkuterekere nga nezanga oluusi zinnemu okutereka lwaki oyagala nkuterekere ye bw'obanga oyagala nkuterekere buterekezi lwaki onkwasisa kifuba waliwo omuntu ayinza okujja ewuwo omuterekera ebintu n'akuleetera emmundu ng'ozze kuterekera nga si musolo okiyingo olaba kiba kijja musolo ogwekwese mu vaati kyovula abantu tugamba nti akiristi vaati ayirinyisibwe abeere kawumbi ng'omuntu awa vaati ateekwa okuba nga awezezza akawumbi kakati ensonga ya ifris aba URA etubadde nabo wane ebbanga ddene nga bagirambulula bulungi era nga ifris si musolo naye enkola eyambako okulondoola omusolo era si musolo n'omulundi n'ogumu URA babadde bakisomesa okumala ebbanga ekibuzo kye nkubuuzizza tekibadde kya kunnyonnyola ifris kyeki ekibuzo kibadde nti ebiriwo kati bye tulaba bino basuubuzi bakola bwe bati bakola bwe bati ekigendererwa kyammwe tekigenda kufa tekijja kufa olw'ensonga bannannyini mulimo bennyini abasuubuzi be bayimiridde mu nsonga eno bano abalimu babbulooka babategeera nti omulimu gwabwe gwa kulya ssente oba gwa kunoonya we bafunira ne bannannyini mulimu amaaso bagataddewo era n'ekyokukola bakimanyi era banaabeerawo embeera yonna ebanyigiriza mujja kubalaba okwanukula kwabwe wabula kye tusaba nga bannannyini mulimu tebannaba kwanukula nga bwe balowooza okwanukula abalina obuyinza baali badde bakimanya nti ensangi zino kye tulina okukola okuzza ebyenfuna engulu tulina kusooka kukendeeza ku misolo ne tugisala ne tukomyawo ennamba y'abantu esuubula ne babeera bangi ne tuddamu ne tufuna essente mu maaso eyo bwe tunalaba nti abantu bateredde tuyinza okuddamu ne tubaako akatono ke twongerako naye okuva lwe twava mu covid abantu baava ate beeyongera kwavuwala kati abantu abeeyongera okwavuwala buli lw'oyongera okubanyigiriza bateekeko omusolo bajja kutandika nabo okwerwanako ate oluusi bayinza okwerwanako muneerwanako endala kubanga omuntu bino luno olutalo lwe tulimu lwa byanfuna ate olutalo lw'ebyenfuna luzibu lwenkanankana n'olw'amawanga
kubanga ebyenfuna bikwatira ddala ku bulamu bw'omuntu kuba ebyenfuna bwe bulamu kakati bino ojja kwogera kino oyagala okubaawulamu naye nga bakulaba bo balinda ani agenda okujja okuzanyira ku bizinesi zaabwe kankuwa ekyokulaba ekirala mu kikuuba we waffe nga bwe mbadde nkugamba tulina obukulembeze bukulemberwa Agisena Sebadduka era jjo RDC bwe yazzeemu n'akikola ki n'akirambulula nekye neewuunya be bantu abamu abali mu gavumenti oba abakulu mu gavumenti okulowooza nti bajjanga kujja basule bizinesi z'abantu bagende baganda baffe oba Kisekka bantu be bamu babasaamu entalo ani abasamu ne babasolozaamu sente entalo simwe muzetandikira nga basuubuzi entalo ziri ku bunafu bw'abakulembeze abali mu kibuga Kampala gavumenti beereeta ne betulonda beba bateekamu entalo mmwe nga mmwe mwetandikira obubinja bwammwe wabaawo ensonga ebaddewo kalule abantu ne bajja ewuwo sooka obabuuze nga tonnaba kubasitula batwala wa mukulembeze kubanga agoba ddiiru sooka obabuuze nti kituufu abantu bano bendeeta batuufu bakulembera basuubuzi naye totwala butwazi tositula n'otwala gw'omugwa otutte bano ate enkya n'otwala ekibinja ekirala mwagala kutuuka wa mukulu aba akoze ensobi ki ate aba akoze ensobi ki lwaki tosooka kwekenneenya kubanga kankubuulire mmwe nnyini mulina entalo ezammwe entalo eza teziriiwo wabeerewo omulungi n'omubi era singa tugendera ku bibaddewo tewaliiwo ntalo kankuwa ekyokulabira ku mulembe gwa mukyala Amelia Kyambadde ng'akyali minisita wa trade wabeerawo ensonga ezifaanana bwe zityo ne batuuka n'okumulimba era abaamulimba baali bakulembeze b'omu Kampala ne bamukuŋŋaanyiza abantu e Busaabala ne bamugamba nti bano be basuubuzi abatuufu agenda okudda eno ewa mwami Kayondo nga mwami Kayondo bwe yatuuka wa president yamugamba nti nedda genda oddeyo leete Kayondo yalina abasuubuzi abaki abatuufu kakati abantu omuzannyo guno era ne boolaba saawa zino gavumenti etandise okukwata abali b'enguzi be bamu be batandikawo ssako ez'empewo ne bagenda eri nga bagenze kusaba ssente za ssako naye nga teziriiyo n'abantu bazisabira tebaliiyo wabula okwonoona emirimu nga boolaba baganda baffe abowa Kisekka beesolozaamu ne ssente bakulaakulanye akatale kaabwe kyagenza okufundikira nga n'ettaka bali batutteko tweyanziza nnyo ampuliriza eddakiika zidduka njagala kujjukiza nti akadde gano tolina kwetawaanya nti ate olina kugenda mu banka osimbeera yina okole ki MTN yaterezezza n'ebintu mu nkola ya MTN Momo genda bugenzi mu simu yo mu App Store oba Google Play wanuleyo app ya Momo app bw'omala okugiteeka ku simu gikozesa osindike ssente osasule biruzi zonna amazzi masannyalaze school fees TV buli kimu bw'omala okusasula biru ogenda kufuna emikisa mingi ate era osobola okuyambisa enkola y'emu gwe alina essimu ye MTN n'ogenda butereevu mu simu yo noonyiga *165*4# *165*4# goberera emitendera osasule nga bwe nkutegeezezza bw'omala okusasula ogenda kuyingira akazannya kwekuwangulira ensimbi ebitundu 50 ku buli 100 kwezo z'oba okozesezza ng'oyita oba z'osaasanyiza ng'oyita ku nkola eyo obuwanguzi obwo bwa buli mwezi so nga buli wiiki oba buli sabbiiti wabawo abantu 1,500 abawangula kozesa enkola ya MTN Momo oba onyiga *165*4# oyingire akazannyo oba ofuna omukisa gw'okuwangula enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN Momo erungamizibwa bank ya Uganda enkulu nkujjukiza Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu okuva e China Turkey ne Dubai eja group eginese kinomu bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu biyagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kwose okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi gwe n'otambulira ku kaweweevu balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eri oyo gweyagala okugulako ebintu ekyo nate bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe tasangika basangibwa ku BBC Building room N 212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu kubakubira mukwatagane bulungi eri nooti 74 nooti 152 331 oba nooti 762 799 885 kwatagana nabo
obusuubuzi bwangwe bwe butyo. Islamic Call University eyita abayizi mwenna okujja okubaawo ku matikkira g'omulundi ogwokuna awo ku main campus yaabwe ku muzikiti gwa Gaddafi Old Kampala. Gagenda kubaawo olunaku lwankya ng'ennaku z'omwezi 29 bagenda kutandika ssaawa 2 ez'okumakya. Musabiddwa n'okutuuka mu budde okumanya ebisingawo kuba Islamic Call University bakubire ku nooti 7 nooti 2 1956 958 noti 7 noti 2 1956 958. Kankujjukizirimu n'ettabula Properties Limited bano company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate byabwa nannyini balina estate yaabwe mwera phase 2 estate eri ku Hoima Road okuva ku $17,000,000 Gobero Lutisi estate kuva ku $14,000,000 Baka Bulondo $16,000,000 okutuuka ku 2 Nkowe $18,000,000 okutuuka ku 25 Namusera $3,000,000 okutuuka ku 4 Chikandwa $15,000,000 okutuuka ku 18 Bombo $15,000,000 okutuuka ku 17 Katende $13,000,000 okutuuka ku 15 amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa. Gende n'asana ku masitoowa osobole okwekwata polotiyo mu bwangu obw'ekitalo okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 7 nooti 1 942 nooti 3 oba nooti 7 nooti 1 nooti 5 6 nga nzira ew'amachati. Njagala kukujjukiza bannaffe abacapa Enterprises bano nno balese sabbuuni mulungi nnyo atuleeta akamwenyumwenyu ku matama ensangi zino ffe abamukozesezzaako. Sabbuuni yayoza ow'omuti egulidde erinnya ennaku zino ejama White washing bar soap atukoza nnyo engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate nga tagwerera mangu. Jama White bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate nga gula ssente za nseko buseko bw'ogerageranya ku bbeeyi endala. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kuloza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bika ebyenjawulo nga Lanzo bubbly blueberry, Lanzo vanilla spberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduuka gonna ne supermarket okwetooloola eggwanga. Mugeze kutogenda kwejjusa bw'oyagala okunaaba oba okwoza engoye gwegenda mu dduuka erikuli okumpi bagambe nti njagala Lanzo bintu bagambe nti njagala Jama White washing bar soap oba bathing soap ebintu bigenda kutambulira bulungi. Mwami Serwadda tukoze tutya okuwumbawumba abasuubuzi abambaga nti n'okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 kiri wala kubanga ate omwaka gw'ensi bugenda kuba gutandika naye n'ekikulu mu byonna entale ezibalimu twewumbyewumbye tukyanga abasuubuzi obutasuula kyemulwanirira. Kyenjagala tukkiriziganye ffenna toyina bw'ogenda kumalawo butakwatagana mu bantu. Okay. Ne mu bukulembeze bwonna kyova olaba ekiseera kyatuuka baka nti tuve mu mugendo tugende mu bibiina buli omu agende gy'ayagala. Okay. Kale bitambudde bulungi tebitambudde ebyo biriba byalulala. Naye kyenjagala tukkiriziganye nti omusobya ye gavumenti. Omusuubuzi oba alina ekibiina mwe yeegattira oba talina kasita abeera musuubuzi singa bw'aleeta ensonga yeekolwako bino tibyandibadde na makulu. Bino ebyenjawukana zamu. Bino ebyenjawukana tosobola kuzimalawo. Essuubi weeriri. Ekizibu kyokka kiri nti ensonga ezireeteddwa oba ani azireese zikoleddwako. Essuubi weeriri. Erya ekola ku nsonga. Kubanga omukulu azza abasinkana ate tulinayo olusinkano olwanga 231 omwezi gwe tugendamu. Kitegeeza wakyaliwo essuubi. Kakati waliwo essuubi naye ng'eri mufu. Yes. Anti kati nze ndi ku IFRIS already ndi registered. Okay? Oba nali mpeze 15 oba nali sikiweza simanyi naye ndi kuki? Oli registered. Ndi registered ku IFRIS. Yeah. Kakati ekyo ekintu gavumenti engeri gye yakireetamu bw'ogamba nti ogenda kugikisuuza awajja kuba okusimba enjala mu ttaka. Naye nze kye nandiyagadde bwe butanyigiriza
bwe buta kwata bantu batali registered nga bwe kyali kitandise ne luli nakyogera kubanga okyatuviisaayo tutandika okulwana okusingira ddala zaali road block zateebwa ku makubo nga n'omuyiribi bamukwata ne bamubuuza ekifuluso kijjewa ntiva kigula wali risiiti eriwa ne badda ku dduuka nga ne basanga mulimu ebintu ng'amasamakalu bakuba fayini okay? Kati ekyo omukulembeze nga bwe yakize ebbali mulimu n'emisolo emirala ng'egy'okupima engoye ku abasajja bwe bagamba nti engoye bazipimanga abapima ennyama gy'emisolo bwe gityo emizibu egyo tuyinza okugamba nti najjo pulezidenti agikole ki agitunulemu byali mu kwebuuza mu nnaku zino anti olumu abamuwa amawulire ebimu tebabimanyi tebasuubulangako wadde ekibiriiti amawulire bagajjamu mmwe ensonga z'omusuubuzi ateekwa okuzimanya ateekwa kubeera musuubuzi anti ensonga lwaki pulezidenti azasinkana bakama bammwe nedda kati ekizibu ekiriwo nti abantu bw'abasinkana mu kifo ky'okukola ku nsonga ze bamugambye ate alondamu abamugambye nti tuli bubi n'abawa ssente waliyo nga bawadde sente anti era abavaayo bonna bavumba mbadde nsaba nekitegeeza nti bafunye sente mbadde nsaba bwana Kalule ako haji tewali bujulizi bwana Kalule mbadde nsaba tuleme kgenda mu ebyo nze nkugambye ekisingira ddala obukkulu singa abantu bwe baleese ensonga yekoleddwako mu kifo ky'okulondamu tigwe jangu naawe jangu kansigale naawe bano baveewo singa ekyo kyekisinga obukulu kyekiruma abasuubuzi abasuubuzi ensonga zaabwe bazireese omusuubuzi tazze kumuwola omusuubuzi tazze kusaba kapito wabula akugandika kapito kange neeyo wakeneewola mu banka kafa kaggwawo olw'ensonga eno n'eno n'ensonga n'azikulaga ezo ensonga z'oba okolako tetwala kutunulira nti ate ono muwanvu ono mumpi ono muddugavu ono mweru ebyo si bye tuliko tuli ku nsonga ezituluma ng'abasuubuzi zezikoleddwako oba tutandise kati kulonda mu baana na byana abasuubuzi bawe eddoboozi okulembera ekiwayi kinene bagambe bakkakkane okutuusa omukulembeze gwange olwabanasinkana nga 31 bakkakkane pulezidenti w'eggwanga lyaffe nga bw'ali nti waali tugamba nti lwaki sinkya anti abagambye nti mumpemu nga 31 anti tugambye bwe tubadde tutandika wano tukugambye nti olunaku lumu nga lwolaba olw'e Kenya waliwo abasuubuzi abagudde mu lunaku olwo ng'oyo taliddamu kusuubula obulamu bwe bwonna bwe nabadde tandika naga nti waliwo abayirwa ebyuma byabwe nakuwadde ng'oyo yagwa fulaati ku ttaka n'ennyumba banka eyinza okugitwala nenkulaga nenkugamba nti eriyo omuntu ng'emmotoka ye baagyokeza naye ng'ate banka emubanja nenkulaga nti waliwo supermarket gye bayingiddemu ne batwala buli kimu ebiriibwa n'ebitaliibwa kakati gw'ogamba nti nno omwezi gubeere mulamba mu maaso waliwo ebikyuka mu mwezi omulamba waliwo abagwa ffe kyetuva tugamba tolinda bbanga eryo lyonna kubanga wooli pulezidenti asobola n'okusalawo naga nti ku mandika ndaba abasuubuzi bange eyo yenkola ey'obuntu lokati abantu bano balina ensonga ezibaluma ate ekyokulonda bamu 2 3 ekyo si kyekikulu pulezidenti oyagala misolo abasuubuzi bano baba basuubula osobola obbajjamu emisolo bwe bava buli agwa n'avaawo nawe omusolo tojja kumulumba wakaawe gyatudde ogumugyeko toyanza subulira ddala batuuliriza njagala kwebaza akaseera kano akatuweereddwa rediyo yaffe ey'obujjajja era neebaze ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'enteekateeka eno era tumusabire Katonda amuwe obulamu obulungi amusuuse ate akomewo nga Katikkiro yatugamba akomewo aweereze Obuganda ffe we tuli tumulinze neyanziza nnyo neyanzeege Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale wano agambye Hajjati Saka wa Kisekka agambye nti
oyo mukulu mungambire ekisekka gavumenti eri mu kuzimbira abasuubuzi so si gavumenti kubba ttaka gavumenti eri mu kuzimbira abasuubuzi katale ajja tisaka akolera wa kisekka tugulibwa mu kikubo haji bali okwezimbira sibula n'ebigambo ebisembayo nga tumaliriza ekisooka wano mu Uganda gavumenti teyina lukiiko lwe bayita economic council olutuula ne lusengejja ebyenfuna nga bwe byandibadde wabula egamba bugambi nti buli kitongole kirina abakugu mu nsi ezikulaakulana babaawo n'olukiiko olwo lubeera special nti bw'oba ogenda okuleeta omusolo lukubuulira akabi akagulimu n'obulungi obugulimu bwe tuba tetululina nga weevuddeyo abantu ne bakola research ne bakuwa lipooti ne baga nti guno omusolo oguleese naye tegugenda kusoboka olw'ensonga ABCD lwaki gwe towuliriza n'oguyimiriza n'ogenda n'ekisoboka ensi n'esobola okutambula. Nze nsaba abalina obuyinza mu ggwanga lino ng'abasuubuzi tebannaba kuteeka wansi bikola ng'ennaku z'omwezi 16 ennaku gyeziri tusobola bulungi nnyo ennaku ezisigadde zikozesa gavumenti n'esisinkana abasuubuzi baayo bonna nga teronzeemu nti oba ono oba oli nemala ekizibu ekyo akaleega bitya ne kagwa ne bwoga tugende mu kuteesa ng'ate ekkomero lisembezza katuba tugenda teesa Ssaabasajja Kabaka awangaale nziramu okujjukiza abantu bonna ku Sande tubeereyo ekibuli ntumiddeko abasuubuzi bange bonna ab'omu kikuubo nti obukulembeze weebuli tewali kulonda paka nga tumaze okufulumya enkalala z'abalonzi entuufu n'amateeka agagenda okugobererwa baani abateekeddwa okwesimbawo ku bukulembeze bw'abasuubuzi mu kikuubo. Mukama Katonda abakuuma. Toyanze nnyo amprize essaawa esooka bwe tubetambudde Kamadi Bukenya alimu owino agambe nti Uganda tufune ekyokuyiga ku Kenya bw'atyo bwagikomeza. Nze Kalule Lameka program Kirizo Bagana mwoli tugenda kuwummulamu katono ngenda kukomawo ne program n'essaawa ya bwavu mu porogoma CBS Pewosa kutegeezeza nti bannapewosa yonna gye muli abali mu bulunzi bw'enkoko abateekateeka okuyingira okulunda enkoko ate naawe nga tonnaba kufuka munnapewosa naye ng'oyagala okuyiga obulunzi bw'enkoko gwe musomo gwe tugendamu naddala ku ndiisa yaazo tweteekerateekera kati sizoni teri wala eya Desemba kale katuwummulemu katono nkomawo 89.2 FM nziramu kulamusaako nate dakiika ziri 13 zigenda mu 14 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Nze Kalule Lameka tutuuse mu kanyomero kaffe ak'obwavu mu purogoma bw'oterwa nako ekulya nga bwe nakutegeeza okuva ku ssaawa emu ndi mu ssaawa eno ey'okubiri kati tutuuse na musomo gwa nkoko bulunzi bwa nkoko emabegako wali twalina wano abaalubwama ne basomesa ku nnunda y'enkoko ennansi kati omusomo gwa leero tugenda kuzinga enkoko zonna ekiyitibwa nti nkoko bulunzi bwa nkoko oba za amagi oba za nansi oba broiler oba croiler tuzinga wamu ennunda y'enkoko era tugenda kutunulira ennyingo 3 kansooke nkwanjulire mwami Mukibi John Michael musawo wa bisolo n'ebinyonyi byonna avudde ku Bukola Vet Pharmacy Nalukolongo tulamuseko. Abawuliriza radio ya Ssaabasajja Kabaka mbalamusaako nnyo era nembeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nti mwebalire ddala tusaba emirimu guno gw'okulunda mu gukwase maanyi kubanga lyerimu ku kkubo eriyinza otujja mu bwavu era mwe tuyinza okujjira ddala ssente enfuna yaffe okusobola okweyongerayo mu maaso nga bitambula bulungi gy'oli mu Bukola. Bibadde bitambula bulungi era twangala twongere okubinnyikiza ddala tubeere nga ffe tukulembedde mu nsonga eno ey'okutuusaako abantu ebyo byennyini bye basaanira okufuna mu ndabirira yaabwe mu ndabirira y'ebinyonyi byabwe n'ebisolo byabwe awamu n'okubijjanjaba. Bukola Vet Pharmacy okusinga eri ku Kinnyo Nalukolongo okaweri. Bukola Vet Pharmacy eyo Nalukolongo ye head office yaffe ne tuyina ekitebe kyaffe ekikulu olw'edduuka lyaffe gaggadde we liri mu Container Village then awo ne tugezaako okusaasaanya eddagala lyaffe mu bitundu byonna eby'eggwanga. Enkoko oba obulunzi bw'enkoko gukyali mulimu omuntu gw'ayinza okwesigulamu n'agamba nti wano nsobola okugyawo obugagga obw'ensibo. Esebo mukulu Lameka era mu kulunda kuno bangi nnyo bagaggawadde nnyo era nga gwe mulimu amazima matuufu oli gwazukuka
naye nyumirizaamu nti nno wamma kyekyo era gwe mulimu ogusaanidde egumu ku jjo egisaanidde okukolebwa omuntu amazima amatuufu nga gwego gwennyini gwosaanidde okufunamu ensimbi ezisobola okulabirira awaka tusasobola okusasula school fees n'ebisigadde byonna ebyetaagisa essente kuba nzijukirako oli emabega nga Maize Brand yali waggulu abaluzi gabagamba nti Maize Brand yali waggulu eddagala nalyo lya buseere nti ate kano kalungo ate bino biki ate bbeeyi y'enkoko ku katale terinnya ng'abamu omulimu bagwevuma ensonga lwaki nkikubuuziza nti gwatereera just ebizibu ebimu ebyo bijjawo okwo olw'embeera y'obudde ebeera zizzeemu mwami Lameka ekyeya we kijja abalimi ate nga Bukoola yemu ku kampani ezikulemberamu okugaidinga abalimi okulima ekyo kisaanidde kubanga buli ekyetaagisa mu kulima tukirina kati jase embeera y'obudde yetukyankalanako ne weesanga nti omulimi takungudde kimala okusobola okusustaininga okulya kw'abantu ate nandi tufissawo kye tusobola okuliisa ebinyonyi oba ebisolo gitobola nti no Maize Brand asobola okugenda ne mu 10 naye kibeera kya mbeera ya budde nti ekyo yakijja omusana ne gusanga kasooli waffe mu nnimiro abalimi ne batakungula kimala so kasooli n'abeera wa buseere ne twesanga nti oluusi ate tumujja ne mu nsi ezitulinaanye naye nga mu mbeera eya bulijjo kati saawa zino ebyo ebirungo ebyo bye tukozesa mu kuliisa ebinyonyi byaffe si bya bbeeyi ya waggulu nnyo kati omulunzi yenna asobola okubisobola era asobola okubigula n'okuliisa ebinyonyi byabwe ampuliriza olwali tugenda kwesigama ku nsonga 3 okusingira ddala kubanga mu kibi John Michael gwe tulina mukugu era ensonga lwaki twamujja mu Bukola Vet Pharmacy tugenda kwesigama nnyo ku ndiisa y'enkoko olwaleero kuliko eyaŋŋananga nti n'enkoko zirina balanced diet enkoko ezuulaba nazo zirina balanced diet tugenda kwesigama ku kutangira obulwadde mu nkoko n'ekyokusatu singa obulwadde bubalukawo oyinza kubulwanyisa otya mu nkoko byebintu bisatu bye tugenda okutambulirako naye nga tugenda okutandika ebyo kuliko yamuza nti omukulu mutugambire kati ye Kafulu tutunulira sizoni ya Desemba tutandise okugiringiza nti omuntu ayagala enkoko ezinaafulumirawo nga zikyali zino entonotono atagetinga ddi ate nayagala okufulumya enkoko zikiro 5-6 mu Desemba oyo ayingiza di broiler Lameka n'abatuwuliriza abalunzi baffe broiler tugisuubira tugiwa ennaku 35 ze weeks mekezo ze weeks 5 so ennaku 7 times 5 ze ennaku 35 enkoko bw'obanga ogiriisizza bulungi ng'ogijjanjabye bulungi eba erina okuba nga ekuwadde kilo 2.5 mu weeks 5 kati oyo gwe atayagala kulinda katale ka Desemba nako akajja n'ebizibuzibu byako kubanga buli muntu alubirira akatale ka Desemba kuba amanyi nti n'omuntu atasobola kugula nkoko kwolwo lwajja okwevaamu asobola okugula enkoko ate kati awo ebbeeyi y'enkoko egwa gwe omulunzi toganyulwamu mwaka akatale kuba buli omu aba yalunze ng'alubirira akatale kati mbawabuga magezi mulunde kati kuba kati akatale gyekali era nga broiler teri yasobola nakufutyankira ku faamu yo era esente zolozifuna bulungi nnyo mu kulunda enkoko eya broiler weeks 5 oba enkoko eyina gituyita live weight ng'enkoko namu eri awo etambula eba eyina kilo 2.5 mu weeks 5 wogisala ennyama ebeera ne kilo 1 n'obutuntundu 8 weewatyo kakati abagalagali ga kilo 5-6 gatambula tegakyasobola gati kati ago kilo 5 oba oyina ogalundamu wakati w'emyezi 2.5 ze weeks 8 ku weeks 10 ku myezi 3 ze weeks 12 enkoko awo ebeera ne kilo 5, 6, 7 myezi 3 gyokka myezi 3 weeks 12 ng'olisiza bulungi ekitegeeza abagala ezenene batandika kusetinga gwa mwenda wotuukira mu Desemba ng'enkoko ye erina kilo 6 enkoko yeetaaga balanced diet bwe bagamba balanced diet mu nkoko kyeki balanced diet ye mmere eteekeddwa
ng'erimu ebirungo ebiriisa nutrients ze tuyita mu luzungu mu lulimi olwaffe olw'ekisawo kye tuyita nutrients ebirungo ebyo ebiriisa nga biri mu bipimo ebituufu era nga bwe byetaagibwa ebinyonyi byo oba ebisolo byo. Manya atya nti biri mu bipimo bituufu era nkikola ntya? Tuyina omuzungu kyayita standards okusinziira ku bukulu bw'ebinyonyi. Mwami Lameka n'abalunzi baffe abatuwuliriza, buli stage y'ekinyonyi yeetaaga balanced diet ya njawulo. Okay. Akakoko akato diet gye keetaaga si ye diet enkoko ey'ewiiki ssennya gye yeetaaga oba ye wiiki omukaaga oba ye wiiki 10 oba ye wiiki 2 gye yeetaaga. So balanced diet esinziirira era ebipimo ebyo tubiteekamu okusinziira ku bukulu bw'ekinyonyi kubanga obanga ogoberedde mu buli stage ey'enjawulo ekinyonyi ekyo kiba kyetaaga ekiriisa ekyenjawulo. Kati Mwami Lameka, kati kankusalire ddala ekirimi omulundi gumu nti kati tugende butereevu. Ekibuuzo nkikuwadde tusomese endiisa y'enkoko. Kati gw'omanya ebipimo ku stage eno, tutandikire ku bukoko obuto tugende n'ekibuuzo kyaffe. Mwami Lameka n'abatuwuliriza, mu kuliisa enkoko ate era nga bye bimu ku bintu eby'essimba omulunzi waffe by'alina okuteekako essira bw'abanga anaaganyulwa mu binyonyi bye. Nsaba nnyo obeere nga ogoberera ebiriisa ebirungi era ebyo ebisaanidde okuweebwa enkoko zo. Ffennawo babukoola we twajjidde ne tubaleetera akalungo kaffe ke tuyita well-fed layer 35% ne well-fed layer 20%. Mwami Lameka n'abalunzi baffe abatuwuliriza, gye buvuddeko mu myaka egiyise twali tuyina ebirungo byaffe ebinansi bye tukufuna wano mu nsi eyaffe okugeza mukene, sunflower, cotton seed cake, akasonko n'omunnyu. Kati ebirungo ebyo abalunzi babifunamu obuzibu kubanga baalemwa okutegeera obulungi kye tuyita quality of those raw materials, omutindo gw'ebyo ebirungo ebyo. Okay. Kati bannasayansi kye babaatuula wansi ne baleetawo ne bayiiya kye tuyita concentrate. Okay. Concentrate omulunzi wa wansi ye agimanyi nga akalungo era omuntu wakugambanga akalungo kabukoola otegererawo nti ategeeza concentrate ye ngombo gye bagamba akalungo. Kati Mwami Lameka, ebirungo byaffe biri sigamba nti no byali bibi okukozesebwa mu kulunda, niyo obuzibu bwava kukubeera nti no abalunzi baffe baalemwa okutegeera omutindo gw'ebirungo ebyo. Kati neweesanga nti n'abannanyini byuma abatutabulira emmere nabo bacupulanga nnyo. Kati neweesanga nti omuntu yandibadde gwe bapimidde kilo 2 ez'amukene bamupimira kilo 12 ez'amukene nga zirimu n'omusenyu. Mwami Lameka n'abalunzi baffe abawuliriza, ddala ekiriisa kwati tugambe oliisa kakoko ak'olunaku olumu kalya musenyu osuubira kakoko ako okukula. Kati awo abannasayansi kye babagamba nti abalunzi baffe katubataasa omugugu ogw'obutamanya omutindo gw'ebyo ebintu ne baleetawo kye bayita concentrate. Kwatiramu wenyini tovaawo. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso kuli ndi ne omukugu mu nnunda y'enkoko mu Kibi John Michael musawo tuli kondiisa y'enkoko era wetufundikiriddawo agamba nti ebirungo byalema bino ebyaffe by'obusonko bijjiramu kakica ebipimo byabula kwe kugenda ku concentrate wetugenda okusimbulirawo. Naye nkugamba nti tukwaniriza nnyo promotion ya Davis and Shatleaf okumala emyaka 25. Davis and Shatleaf lyerinnya eryesigika ku bikwata ku sola
mu Uganda. Okoye okunaaba amazzi aganyogoga mu budde obw'empewo tubaletedde ekyenjawulo. Dayleaf solar water heaters ziri mu size 15 liters, 2 liters ne lita 300. Gula gy'osiimye tukusalireko ebitundu 5 ku buli 10 nga tukuddiza discount. Tulina ne mega flash cell ku Dayleaf solar panels. Dayleaf 28 watts solar panel kati eri ku mitwalo 27,700. Dayleaf 335 watts solar panel mitwalo 3,15. Guno omukisa guva ennaku z'omwezi 26 egwatandikira gukoma ng'ennaku z'omwezi 30. Weeyune omukisa guno nga tegunnaba kuggwaawo. Dayleaf dependable quality and price, dependable quality ne baga nti emiwendo gisoboka. Basange ku Jera Complex, Kampala 3rd Street, Jinja Road, Kampala, Nakasero Seroma Shoppers Street Plaza, Jinja City Clive Road, Shauli Yako Branch at Nabugabo Business Center, Jinja Road Branch next obokulirana Nina Interiors, Mukono Branch ku luguudo okulirana office ya Lands Rudawo, Ntinda okulirana Ruby's Service Station Chiwatule Road, Mbarara Branch ku Balia Mall, Gulu Branch ku Awichi Road, Alua Branch ku Rhino Camp Road, atene Mbale Branch. Era baga nti genda wonna ne mu hardwares n'okwetula eggwanga ebintu byabwe gye biri. Essimu k'okuba eri not 323 34 nkaaga noti not 323 34 nkaaga noti. Olina nyumba z'abapangisa, apartments, arcade, mall, offices oba maduuka. Okoye ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa wekwate Just Let Real Estates. Wetuli okulaba nga ofuna ssente eziva mu bupangisa omulundi gumu, kino ne kikusobozesa okwekulaakulanya. Tomala biseera ng'ogobagana n'abapangisa kuba balina obukugu mu kubanja abapangisa wamu n'okulaba ng'ekizimbe ekyo kisigala mu mbeera nnungi. Just Let Real Estates basangibwa na Gerard Bulabira 2 Road, eruyinza okubakubira ku ssimu muwuliziganye bulungi. Essimu eri noti 759 65 33 8 oba noti 787 5 33 8. Aba conversion feeds bategeeza abalonzi b'enkoko ez'ennyama mwenna tebabaleetedde ekirungo Entraco concentrate katabula mu mmere y'enkoko ez'ennyama, kalimu calcium ayamba okugumya magumba, kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi, kiyamba enkoko obutafulumya, kalimbwe mubisi nnyo, kino kiyamba okukuuma ekiyumba nga kikalu bulungi ekiseera kyonna. Enkoko eridde emmere omuli akalungo ka Entraco tefuna masavu mangi agayinza okugireetera obulwadde. Enkoko bwe zirya emmere omuli akalungo kano aka Entraco zikulira wamu era ziba nzito nga zizitowa kyekimu. Enkoko eziridde emmere omuli akalungo ka Entraco mu ssabbiiti 5 ziba zizitowa okusukka kilo 2. Conversion feeds basangibwa ku head office yaabwe Plot 5 Coronation Road, Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetoola eggwanga lyonna. Essimu k'okuba mu banafu aba Conversion feeds eri noti 782 2 82 noti ne 8 oba noti 7 noti 7 9 2 6 Kankujjukize nti ate Forest Resort Lweza kyekifo wogwanidde okuwummulira. Oyagala kuwummulako wekka, kuwummulamu na famire yo, oyagala kugenda kusanyukamuuko, Forest Resort Lweza munnange wali ekyokuddamu nkyo. Basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gaazi eruddaawo ng'odde ekajjansi ojja okubasanga. Kifo kigazi bulungi, balina swimming pool ey'abaana n'abantu abakulu, ebyokuzanyisa by'abaana weebiri, emmere ya buli kikaba kifumba eya wano n'ebweru w'eggwanga. Ate ekifo kigazi bulungi. Gwe oyagala kukola pate ya ngeri ki? Mbaga, baby shower, oyagala kukola pate ya mazaalibwa? Genda omukwano balina ekifo ekirungi ekigazi obulungi, nawe oyagala okutulizayo conference, gendayo bajja kukutaasa. Ate bafumba emmere ennungi nga bwe kutegeezezza ya buli kika na buli kimu wekiri, balina ekibira, balina ennyumba, ebisulo birungi nnyo. Obubanga oyagala nakupangisa maka malamba bagakupangisa n'ogenda n'owummulamu ne famire yo. Oba oyagala kuddiza mukwano bujja n'ogenda n'omukyala ne muwummula. Kale nno oyinza n'okugenda ku mutimbagano ogwa www.forestscaperesort.com n'olaba ebifaayo n'ebiriyo no bookinga kati. Gw'ova bweru oyagala kudda Uganda kuwummula, munnange genda ku Forest Resort Lweza, awo ogenda kusanga obulamu nga bukunyumirira nga bulungi. Essimu k'okuba naddala gw'oyagala okubookinga eri noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 4
86. Mwami Mukiibi, otugambye nti ebirungo bwe byabula n'entabula byayo mu busonko na biki omuzungu naleeta concentrate. Ne baleeta concentrate sewe Mwami Lameka. Mwami Lameka ebirungo ebyo kirungo kizungu. Okay. N'ate era kikwewuunyisa nti ebirungo ebyo bye bakozesa mu concentrate eyo bye birungo abamu bye tulima wano mu nsi ezaffe eza Africa. Okay. Okugeza nga soya. Ate era neruli abalunzi baffe bakozesanga soya. Okay. Okumuliisa ebinyonyi. Naye lwakuba nti neera abalunzi kiddayo eri ku mulunzi. Omulunzi tamanyi soya ono kuba soya oyo okubeera nti enkoko enaamuganyulwamu ayina okusiikibwako. Okay. Kati wasiikibwako wajja okubeera nti nno ebirungo waliwo ebirungo Katonda byatonda mu binyonyi bye tuyita enzymes. Bisobola okubeera nga ebirungo enzyme Mwami Lameka baziyita batye mu lulimi olwaffe olwawano enzymes zikira mu ssomero enzymes nayo bazitaani tukitwalira awo. Enzymes ezo kibeera kirungo kya butonde Katonda kiyateeka mu byenda byaffe okuyambako okuba emmere eno n'okugisengejja osobola okujjamu kiri ekiriisa mu eyo emmere gy'oba olidde. Kati weesanga nti no soya waffe oyo woba tomusiise bulungi enzymes ezo tezijja mukolako. Abamu bamusiikanga ne bamusiriiza kasi omusiriiza ekirungo kiri ekirungo oba okisse kasi ate otamusiika kujja bulungi era enzymes zitezigenda mukolako. Kati ne weesanga nti ate yo omuzungu kuba bayina ebyuma bisiika soya ono ne bituuka ku level eyo asettinga bu settings n'agamba nti nno sono mwagala musiikire ku temperature bweti. Okay. Era nga awo temperature eyo tajja sirira ate tajja kusigala nga tayidde. Kati yemu ku birungo bye batabula mu kalungo kano. Okay. Mwami Lameka concentrate kibeera ebirungo ebigattiddwa mu quantities ezipimiddwa obulungi. Okay. Birungo byanjawulo. Nga birungo byanjawulo. Era mu birungo bino mulimu crude proteins, mulimu fibers, mulimu amino acids, mulimu vitamins, mulimu ne enzymes. Kati ebirungo ebyo babigatta wamu. Okay. Naye nga weetaaga kubijaabulula kubisaabulula byonna bituufu. Kati Mwami Lameka wali onoonyeeko ku super deep oba bamuyita bata super deep. Ekirungo ekyo omukozi wakyo oba Jole Jazz twamunywa nnyo. Kati Jole Jazz oyo omukozi waayo yatugambanga nti oyina mujaabulula ng'okozesa ebikopo 7 eby'amazzi. So kitegeeza Jole Jazz oyo concentrate. Naye gwe okutuukagana n'omutindo omubiri gwo gwe kisobola okutwala gwe kyetaaga oyina mujaabulwa n'ebikopo 7 eby'amazzi kasaketi kamu. Kati ye concentrate eyo. Nti ebirungo bino okusobola okubeera nti ekinyonyi kibitwala mu mubiri gwakyo ate kireme kukosebwa oyina okubeera nga tuyina ratios bibeera bipimo mwolina okujaabululira concentrate eno oba akalungo kano okusobola okubeera ekinyonyi kino okuganyulwamu. Kakati concentrate nyingi eziri ku katale esebo omulunzi omwamagezi ki akozesa eriwa gyoga nti bw'okwata eno oba ebirungo bingi ku katale nti naye kino ojja kutuuka gy'olaga. Mwami Lameka awo Babukola Chemical Industries we twaviiriddeyo twagezeeko okutaasa abalunzi olw'ebicupuli olw'ebyo akalungo akatukaganye na mutindo akali ku katale akatakoleddwa bulungi tubataasa ebizibu ebyo kyetuva twabaleetedde akalungo era olwaleero ke tulonkinze ku Popo Memorial Hotel ke bayita well-fed broiler 30%, 35% ne well-fed layer 20%. Mu kalungo kano tuwe bakagati ngayo nagaye bakagattagatta ebirungo ebyenjawulo mu bipimo ebipimiddwa obulungi ng'olina kasaabulula okasaabulula naki twetaaga ebirungo bino wammanga waliwo kye tuyita broken maize abeera kasooli akutuddwa ate era akutulwa okusinziira ku stages ey'enkoko. Okay.
akakoko akato akolunaku olumu tekajja kumira kasooli w'enkoko ey'ewiiki 2 eba emyezi 5 eba emyezi 4 so kasooli ono akutulwa okusinziira ku bukulu bw'enkoko oba ne maize bran kati mu kalungo kaffe kana aka maize bran aka well-fed broiler concentrate tukubiriza nnyo omulunzi waffe wabanga akaliisa broilers agezeeko okukozesa broken maize lwa nsonga Mwami Lameka n'abalunzi kyetuluubirira mu nkoko zaffe za broilers kwe kusobola okuteekako ennyama amangu n'amasava ago ge twetaaga kati akalungo kaffe baakateekamu kye tuyita crude fat crude fat yoyo kazimba masavu kati ate wooba okozeseza broken maize oba olidde carbohydrates ze tuyita whole maize grain ebeera ne whole carbohydrates okusinga ku maize bran Mwami Lameka maize bran kyekiwe mba nandibadde nkubuuza si chachu n'enjagalo nnambululiremu okusingako kwawo yemmere y'enkoko maize bran kabeera kakuta akajjiddwa ku kasooli oyo nga bagenda okukubamu akawungo oba emmere y'abantu kati mbadde nsaba mbooze abawuliriza abaffe olowooza carbohydrates oba emmere eno ewa amaanyi ebe kipimo ki ekiba kisigaddemu aka akakuta batuga nti akakuta kyekiriisa era batuga nti fe abalya akawunga nga kajjiddwako akakuta bwe kiriisa tetulina kiryawo mbw akakuta ne guno omutima kayiro nti kyekiriisa Mwami Lameka ekiriisa ekinene kiri mu kakuta ako nedda esayansi ekiriisa ekinene kiri nnyo mu kipaati eyo gy'olaba ekyeru ekyakasooli ng'ojjako akakuta eyo ekipaati gy'olaba esinga gyewakumamu akawunga yesinga okubeeramu kye tuyita high percentage of carbohydrates era enkoko weebanga eridde kasooli ng'akutuddwamu tatooleddwako nti maize bran eba ejja giraba ng'esavuwala nnyo era nga ekkuta mangu so gwe omuntu aliisizza maize bran nanga aliisizza broken maize yekka nze nja kufuna okukula kw'enkoko ku sipiidi y'ekika ekya waggulu okusinga gwalisiza maize bran akadde kadduka otugambye nti tugabira mu mitendera emmere eno kati njagala tusooke tukwate obukoko obuto tugende eyo njagala ensonga tukiveko tugende kukuziiza endwadde tupima tutya tutabula tutuga nti buli mutendera gwa nkoko gulina ebipimo eby'enjawulo bw'okisussa oyonoona bw'otakiweza oyonoona Mwami Lameka tuyina kye tuyita crude protein percentage era akakoko akato keetaaga crude protein percentage eri wakati wa 3 na 3.5 kyovola nti bwe tuba tutabula akalongo kaffe aka well-fed broiler concentrate mu buli 100 twetaagamu akalongo kano kira 3.5 ne weetaaga broken maize gwenkugambye kiro 65 wobigatta byonna ojja kukola 10 akalungo kira 3.5 esebo ne kiro 65 eza broken maize kiba kitegeeza nti ku buli 10 akalungo kakiikiriddwa by 35%. Then kiri ekirungo kyaffe emmere gye tuyise broken maize n'ekiikirirwa ne 65%. Etuli ku nkoko ya mutendera ki? Eno ku starter stage akatandikirwako. Naye mu nkola yaffe ya bulijjo era naffe kye tugenda okukola saawa zino tubadde tetunabaleetera waliwo gye tuyita pre-starter. Emmere nebeera ekoleddwa era mu nkola eyo gye nkugambye nti eyo crude protein percentage y'emmere erina okubeera 35. Kati emmere eyo eteekebwa nga yo si kalungu nga we bagikuleetedde bw'ogiwaayo obutandikibwako naye nga kye tulina okutwala mu bwongo bwaffe nti eba eteekeddwa nga crude protein percentage y'emmere eyo eri 35%. Kati akakoko akakato kaba keetaaga emmere eyo okusisimula obusimu bw'enkoko bwonna olwa protein percentage ennene. Crude proteins z'emmere kazimba mubiri. Then kati crude protein ejja kuzimba omubiri. Then ono broken gwe nagambye carbohydrates ze zigenda okuwa enkoko amaanyi era ng'okubye butono
Esebo kati ekyo tukikolera okuva ku wiiki esooka paka ku wiiki eyokubiri weeks 2 kati awo okuva ku wiiki ng'otambuza eyokusatu tuli ku zonna broiler layer zonna tuzitwalira wamu zonna tuzitwalira wamu kubanga enkoko zino eza broiler zeetaaga okuva enkoko kaseekonzibira mu stage eyo eba egenda kwonooneka eba tegenda kuwa nnyama mu budde eba tejja kubiikira mu budde gye bujja mu nkoko eza layers weeks 2 zikonye eyo tugitadde tuddamu kutabula tutya kati enkoko awo ku grower tuyina stage tuyita grower stage tuyingidde wiiki eyokusatu tuyingidde wiiki eyokusatu grower stage eyo crude protein enkoko zeetaaga 30%. Era ojja kwesanga nti bwe tuba tulabuza akalungu kaffe aka well-fed broiler concentrate tujja kutabulanga akalungu kano tuteekamu kilo 3 wali kilo 7 kitegeeza nti akalungu kakiikiriddwa by 30%. Ne ebirungo biri broken maize akiikiriddwa by 70%. Ye kirungo kyeyo percentage akakoko ku stage eyo kikeetaaga. Kasoogenda n'ojabulula emmere eyo okusukka awo ojja kuba ogikola bubi enkoko ejja kuba tefuna kiriisa kimala kusobola kuzimba mubiri gwayo gye bujja oleme kubutafunamu buzibu mu yo mu nkula yaayo mu mbiika yaayo n'okuwa ebyo by'ogirubiriramu. Kaakati awo entabula ekoma ku wiiki meka? Eyo paka ku wiiki ey'omukaaga n'ofulumya kitegeeza ne bw'oyagala ziri zikiro 6 era ogenda neeyo ku broiler naye ate kati ku leeya broiler concentrate awo wetugijjiramu ku wiiki ey'omukaaga kuba tuba tumaze okukakasa nti n'enkoko yaffe evudde wansi ng'ekuze bulungi nga teyina buzibu bwonna bwakukonziba buliwo. Kati ne awo wetuintroducingiramu akalongo kaffe ke tuyita well-fed layer concentrate 20%. Nga tuvudde ku wiiki 6 kati broiler tumutadde tugenze kuzibiika. Broiler zolo tuzitadde. Kati wano mu layer zaffe wentwaliramu ne broilers waliwo abalunda broilers ng'aluubirira nnyama. Waliwo abalunda broilers ng'azirubiriramu okubiika amagi. Neŋŋanda. Mwami Lameka n'abalunzi baffe abawuliriza enkoko enaabiika tetwetaaga gisavuwaza. Kyova olaba tujjamu broiler concentrate esavuwaza nnyo ebinyonyi n'okukula ku speed. Kati enkoko zaffe wano tuzijjamu broiler concentrate eyo tutandika okumaintaininga okukula kwazo. Tuleme zipaaza nnyo mu nkula yazo ate zireme kukonziba. Kyova langa tino tusalako crude protein yazo ne tugiza ku 20% ne tutambulira awo. Kiba kitegeeza ki 20% nti akalungu kano ku buli 10 kilo 2 ebirungo ebirala byenjagala nkumenyere omuli maize bran omuli broken maize omuli sunflower omuli ne lime ye calcium ye source of calcium kagumya magumba era kagumya maji kwa sawa zino enkoko ziba tezinakubiika neziba zeetaaga calcium oyo okusobola okugumya amagumba era emmere etaliimu calcium ogenda okulaba ng'enkoko zitandise okugongobala amagulu zitandise okugwa wansi nga tezisobola kusituka bulungi olw'okuba nti omubiri gwazo munafu tegusobola kweyimiririzawo gwokola okuba nti calcium levels zaazo ntono nnyo. Esebo kati eyo layer concentrate tugiriisa mu contributing 20%. Then ebirungo ebirala tuzannya na quantities. Kati for well fed lwaki eyaffe broiler concentrate ekoma ku wiiki 6 olw'okuba nti omutindo gwayo gwakoleddwa nga mutindo gwennyini omulunzi ne tumuwonya waliwo obulungo obumu obugamba nti broiler concentrate ogiriisa paka ku wiiki 8 ffe kati twakusaliddeko wiiki 6 tolaba nti omulunzi agenda kuganyulwamu wiiki 2 tumusaliddeko wiiki 2 ez'okuteekamu broiler concentrate ate ebeera nnona ya bbeeyiko. Kiro ya mmeka? Kiro mu katale obw'enjawulo buli omu gy'aba ali eri wakati wa 4,000 ne 5,000 okusinziira mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo. Apakingiddwa mu busawo bwenkana ki kubanga n'ebicupuli bibaamu? Owaffe kati saawa zino ali mu kilo 5. Kilo 5 keke mmeka? Mitwalo 2?
wakati w'emitwalo 21 kitundu ku 22 kitundu awo kusinza ku bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Okay. Ampuliriza Emmandu Sokoli budde nno budduka kati ate njagala wano tuveewo tudduke tugende tudde ku nsonga y'okutangira endwadde kubanga kadde kadduka ne katukomewo. 89.2 FM bigobererwa oli ku Mmanduso. Emmandu Sokoli dakiika zidduka tusigaza 10 nenjagala kukujjukiza nti nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola eza tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa bakasitoma baffe okwanguyirwa empeereza yaffe. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga inshuwa ey'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa ya Shingen, okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi, okukozesa ebisenge bituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo, okusalirwako ku hotels nga Serena Group, okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lw'ogula ebintu ku Jumia, Scala esaliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicafu gonna. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Digital Pod. Ekyuma kino Digital Pod kisangibwa ku Kingdom Kampala. Kino nno kikusobozesa okutereka ssente okutuukira ddala ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kaadi yo. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda, ssente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10 bulamba. Omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisoomooza bingi okugeza embeera y'obudde ekyukakyuka omuli ekyeya, enkuba ennyingi, oluusi n'ekibuyaga nno biyinza okwonoona ebirime wamu n'okutta ensolo zo. Okwewola ssente mu banka kirungi n'oziteeka mu bulimi oba obulunzi naye ate olubuzi by'ebiteebereka ssente zo ziyinza okufiirayo. Ebizibu bino byonna n'ebirala bingi osobola okubivuunuka singa ofuna insurance eby'obulimi n'obulunzi agricultural insurance. Gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe bayinza okuyita okufuna inshuwa eby'obulimi n'obulunzi mu bwangu ddala ate ng'ekusasuliddeko n'omutemwa. Tuukira insurance company yonna ekuli okumpi weebuuze ku nkola ya agricultural insurance osobole okukola okusalawo okutuufu. Obubaka buno bukutuusibwako Insurance Training College of Uganda baga nti ensonga zigoberere ojja kuganyulwamu nnyo. Musawo Mukiibi John Michael akadde kadduse simanyi oba tunaatuuka ku kujjanjaba oba naakufuna lula tunyonyole ate enzijanjaba y'enkoko naye katusooke kale endiisa tugirabye n'entabula y'ebirungo tugirabye kaakati tugende ku ngeri y'okutangiramu endwadde. Mwami Lameka n'abalunzi baffe abatuwuliriza kuzimu ku ngeri ze tuyinza okutangiramu endwadde y'endiisa ennungi. Kasooliisa ebinyonyi byo ebisolo byo bulungi otangira endwadde ezisinga obungi zonna endiisa. Okay. So tukubiriza nnyo abalunzi baffe baliise ebinyonyi byabwe bulungi. Kyova olaba nti twabaleetedde akalungu ke tuyita well-fed broiler and layer concentrate. Bakettanire bajja kufunamu era bajja kuganyulwamu, enkoko tezijja kulwala. Entangira y'endwadde endala kwe gye tuyita biosecurity. Biosecurity ezingiramu ebintu bingi okutangira abagenyi. Nsobola okugira biosecurity eno okubeeranga karantini. Okay. Nti ebiri ku faamu yo bisigale nga bya ku faamu yo. Okay. N'ebiri wabweru wa faamu yo bisigale nga bya wabweru wa ku faamu yo. Okay. However, tusobola okugezaako okontrolinga tugambe oli mulunzi oli model farmer abalunzi abalala bakulabirako. Tuyina kye tuyita biosecurity nti biki by'oteeka mu nteekateeka okutangira endwadde okuva wabweru okujja mu kisibo kyo kye tuyita biosecurity, okugeza ng'okubeera ne ebirinnyibwamu. Okay. Naddala ku gate ya faamu yo balunzi batono nnyo abayinza okubeera n'amageeti ng'oyingira ku faamu. Naye ate era katugambe toyina geeti, naye ate era geeti ya faamu yo ye mulyango gwennyini okuyingiza mu kiyumba kyo. Awo teekawo ekirinyibwamu era nga kirimu kye tuyita disinfectant, eddagala eryo erita bacteria ezisinga obungi ezireeta obulwadde. Okay. Eddagala ki eyo? Eddagala tuyina lingi nnyo katale
byembadde saagala naye nga tuziyita disinfectants. Okay. Saagala njogerere so oli waaba ayagadde okumubuulira ajja kunkubira essimu mubuulire disinfectant kika ky'entuufu ennungi okukozesa naye disinfectants ezo bazikola nga zigoba obulwadde obuwuka obuleeta endwadde ez'enjawulo. So biosecurity yemu kuki ku ngeri gye tuyinza okutangiramu obulwadde. Biosecurity ngambye kuba kutangira ababali ebweru wa faamu yo obutamala gasaalimbikira ku faamu yo kuleetera ndwadde. Then engeri endala yeeyo okugoberera engema entuufu. Okay. Omuzungu yagenda n'atuula wansi n'anoonyereza n'agamba nti obulwadde buno wembugema ku bbanga bwe liti nja kuba mbutangira ebinyonyi byange okufuna obulwadde buno gye bujja mu bukulu bwe buti. So engema y'enkoko nayo yemu ku ngeri gye tuyinza okukozesa okutangira obulwadde mu bisibo byaffe. So endwadde mu ngeri y'okuzigemamu abalunzi ku lw'obufunda bw'obudde tusobola okubyogera ku masimu n'emisomo eby'enjawulo gye tugenda okuteekateeka era gye tujja obbasisinkana mu bifo byabwe gye basobola okutusisinkana ne boogeramu naffe one on one. Ate obuyonjo mu kiyumba ky'enkoko kyo tekitangira ndwadde? Anti kati obuyonjo bwe gundi enzimba y'ekiyumba obuyonjo nakibyonna byonna kati obuyonjo buva mu byonna bizingiramu mu biosecurity. Biosecurity bubeera in other words bubeera buyonjo. Obuyonjo kubanga oba otangidde obucaafu obuva mu ebweru w'ekiyumba gwe no maintaininge obuyonjo obubwo era oleme kutangira ebinyonyi bye bireme kufuna ndwadde ezo. So obuyonjo okimanyi nti n'okukuuma ebyo ebinyonyi ebisaanidde mu kiyumba okimanyi nti nno enkoko we zibeera ennyingi era zeereetera obulwadde. Wano we twafuna obulwadde obwa COVID bwatugambanga social distancing. Omanye ekigenderero kyali awo kyali nti nze mwami Lameka wenkulinaana ennyo nyinza okukulwaza ebirwadde byennina oba sinakindi oba omulala kukulwaze. So n'okubeera ng'olunda obungi bw'ebinyonyi obutuufu mu kiyumba tewateekateeka nazo engeri nyingi nnyo zoyinza otangira mwami Lameka endwadde ezirumba ebinyonyi byaffe. Tulina banna CBS Pewosa bangi eyo kubanga gwe mulamu ogusinga gwa programu eno nga bwe nagambye nti mu ntandikwa nti n'abalala babeera babuulirira owaaboobo nga n'owo okutu okunkumula. Nolwekyo kati tuli ku banna Pewosa naye ate n'abalala bawuliriza. Bwe baba nga beetazi tugeze aba Pewosa nga bali wamu balunda enkoko mu bibiina byabwe bwe bakuyita osobola okugenda okubawa omusomo obutereevu n'oyogera nabo oyongera okubalungamya ku byebimu ku bigendererwa bukola byekola esisinkana groups ez'enjawulo. Kati bwe tusanga group eziri organized ng'ezo baba tugondezza nnyo kubanga mu kukunga mubeeramu ebintu bingi nnyo. Ne kati ate bannapowese baba nga bali beeteesetese bulungi bajja bakuba batugondezzaamu ensomesa yaffe n'okubawa amagezi ag'ennunda empya ey'omulembe guno. Essimu bakufunira kweriwa gwe mwennyini nga bakubira gwe kati simu okunfuna banfunire ku simu eno 0700 39 69 93 0700 39 69 93 oba mukama wange waliwo mukama wange ali waggulu eyo gambye eri 0 700 39 69 93 0700 39 69 93. Esebe waliwo gambye endala eri 0704 51 28 9 eyo bamuyita Dr. Victor era naye enkola naye mu kampani ya Bukoola era oyo we tutambula we tubanga tugenda okusaasaanya amawulire amalungi aga Bukoola mu ngeri gyezza okutaasaamu abantu mu ndabirira yaabwe y'ebinyonyi n'ebisolo okutwaliza wamu. Victor 0704 51 28 gwe 0700 39 69 93 sibula batuliriza. Abawuliriza ba CBS radio y'obujjajja njagala okubeebaza okuwuliriza n'okuwagira radio yaffe
eya wano ya Ssaabasajja Kabaka neyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa okwogerako n'abalonzi baffe. Tusaba batukubira amasimu ag'enjawulo ate baba basobola okwekolamu omulimu ne beorganize nga ne beteekateeka mu groups ez'enjawulo. Tujja kujja tubasisinkane tubawa amagezi amapya era ag'obulunzi kati obulungi basobola okuganyulwamu. Teweerabira well-fed broiler concentrate and layer concentrate ereetebwa Babukola Chemical Industries. Bannakinku mu bino ebyokuba kuyambamuko mu byokulima n'ebyobulunzi. Okay. Ampuliriza kkiriza nkusibulira wano tubadde muliriza mulungi so nga bwezi tubuziriza bulunzi twagala nnyo ebikugattako nova ku mutendera ogumu nodda ku mutendera omulala. Tunoonya mirimu tulabye nti census eraze nti bangi emirimu tewali kakati gwe omukisa gw'omulimu guba gubuze ng'olina omukisa okugwetonderawo gwe gutondewo ko kutandika lewo otandika na 10 oba 2 zijja kugenda zikula mpola business egende ng'ekyuka. Nze Kalule Lameka kusibulidde wano okwagaliza weekend ennungi abagenda mu kusinza olunaku lw'enkyambagaliza sabbiiti ennungi buli omu kwagaliza birungi byereere. Katonda abeere nammwe. Ssaabasajja Kabaka